Zuena Chirema Sali, a wife to Mr. Musa Sali, abasinga gwe mumanyi nga Bebe Cool. I'm a mother of 6 children. I'm an entrepreneur and the CEO of the most delicious and affordable cakes in Uganda, that's Zuena Cakes. And I'm a student pursuing my bachelor's at Makerere University. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Bebe Cool Sali Moses, husband of Abba Zuena, tatawa abana mukaga. Ndi muyimbi era omulimu gwenkola gwa kuyimba na kwagala Uganda. Mwebale nnyo mwebale ddala. Nja okubebaza mwenna abagenyi baffe abazze olunaku lwa leero ku mukolo guno omukulu ennyo. Twogere Luzungu oba twogere Luganda? Byombi oba tunabimikisinga tutya binaalabira eyo. Nja kusooka kwebaza Allah kubanga emboozi eno gye tugenda okwogera ye mukama waayo. Awatali Katonda teri mukwano, ate nga nsuubira nti ne mu bitabo ebitukuvu ekintu kye basooka okuggumiza ennyo kwe kwagalana. Kati oba nsooka endeko omukyala asooka attaanyeemu, sooke tuwa omukyala attaanyeemu ladies first, ffe bamen tujje later. Kale okuttaanya omanyi ono namujja Busoga, kati bwe njogera Oluganda olungi ayinza okubula. Mbuuziza okuttaanya kye ki? Okuttaanya kwe kuteekawo ensonga ng'eri kiriya nnyo. Yes, explaining clearly. Banyumize ku mboozi y'omukwano. Ddala ddala onjagala, twatandika tutya? Byavaawa era okyanjagala. Bassebo ne bannyabo, olugendo lwaffe lwatandika emyaka 23 emabega nga naakava kwesimbawo ku bwa Miss Uganda. Omwami ono n'andaba, nali nkyali muwala muto. I was actually still in school. Then unfortunately I dropped out of school. Na meetinga nga nina emyaka 16. Tekitegeeza nti twali tusula fembi. Ya meetinga n'emyaka 16, then okubeera serious ne tutandika nga nina emyaka 18. Era I dropped out of school. I got pregnant with my first baby. Omwana namuzaala nina emyaka 18, that is Alpha Thierry Sali. Ne tubeera fembi paka na leero. Ndowooza mpise mu bwangu. Paka na leero tukyali fembi. Naye ekikulu kya byonna kiri nti nasalawo ebyokusoma nsooke mbiteeka ebbali. Sigamba nti buli omu kyalina okukola. Of course kyali kizibu nnyo. Abazadde bakutunuulidde, amaaso gali ku ggwe, olina okusoma, gwe first born, ovudde mu ssomero, osazeewo ofumbiddwa omuyimbi. Kwegamba mubimanyi ebyedda, era paka nakati omwana bw'ajja n'agamba nti nafunye omuyimbi, oyinza n'oggwa eddalu. Omuyimbi, omuyaaye, ate owange yalina amalaasi nga gayimiridde bwe gati. Kwegamba abazadde abange nga tebakirabangako ate nga baali basiraamu jjukira. But they were very supportive, bansupportinga nnyo. Kati ekirungi kya byonna kiri nti ono Musa yali mukwano gwange nga tunyumya. Nga of course byabaawo ebyokulwana, twalwananga, ebyo tebibulamu mu mukwano, naye nga ekikulu kya byonna twali ba mikwano. Akayumba kaffe akasooka twali tusasula 3 wali e Kansanga.
kali ka room emu ne tuvaayo no tudde Kamoocha ne tupangisa era yali room emu n'omwami wange ono nga talina mulimu guli awo gw'amaanyi ng'ayimba afunyeyo eky'ekkumi afunyeyo eky'etaano afunyeyo abiri kwegamba mpola mpola ne tujja nga tubuildinga ekintu kyaffe naye nga mu byonna afuba okulaba nti andabirira nze ng'omukyala nga mukwano gwe nga muwulize nga mwami muwulize nga tunyumya tuteesa lwakubyeyo eky'ekkumi nga tukiteeka ebbali ne tusasulako renti lwayiizayo eky'ekkumi ekirala ne tugulako ku mmere nzijukira ddiiri eyasooka gye yakuba nali lubuto lwa Alpha ne bamuwa akakadde kamu ne mugamba bw'oba onjagala nnyo tugende tugule ekitanda tugule ku fridge n'obuntuntu obulala obutono obutandikibwako era kye twasooka okukola so mu byonna abadde mwami muwulize abadde mukwano gwange so we kept building each other mpola mpola paka we tuli kati twateesa nze naye nti engeri gye tuli ntutandisa okuzaala kanzaalire ddala bwe naamala okuzaala nzireyo nsome era Mukama n'atuyamba n'atukwatirako ntuzaala abaana baffe era last born yinza okwogera ebirala ne baŋŋamba kati kwate kuwa eryakuleeta last born waffe wa myaka 7 she's in primary 2 first born waffe noza mumulaba Alan ayina n'abaana tulina n'abazzukulu 3 kati wetwogerera so ne tukwata ekintu kyaffe mpola mpola kati abaana myaka 7 kati nange nensalawo kanzireyo nsome because nalina dropping out nga ndi mu senior 3 nenzirayo nentuula senior 4 nenkola 5 nenkola 6 nenyingiremu nenkola bulungi I performed very well nenyingire Makerere. You can imagine being a mother of 6 oyina business zikutwala oyina cake business ate ndoza bakola cake babimanyi toyina budde kwegamba buli kaseera yonyo toast kino kiri tebanziba ate ngano ate ono ate oli kwegamba you have that to run, you have children, you have to wake up in the morning obategeke obatwale ku ssomero ono homework tamukoze oli ate simanyi physics amutwala ate kwegamba it's a lot of stories. On top of that oyina omwami oyina okumakinga sure esaati y'engolole yalidde breakfast akomyewo yeebase walidde oli bulungi kulikayo byonna bwe mubimanya bakwanye ebyo nabyo nga mwebiri ate byasinga okwagala ebyo Chimbibiri ani yakwani chimbibiri ani kwegamba gobeera obwongo buli mu business buli mu baana yabuuza ani yakwanye anyway byonna nga biri awo you have to pursue your education too so nayina bingi ebigenda mu maaso Mukama nanyamba nensoma bulungi nenfuna good points to go to Makerere University where I am now pursuing my bachelor's. Kati omwami abadde ambuuza oba nkyamwagala. Yes, mwami Sali nkyakwagala. Kenkana kikonjagala kati kuba omanye ebyomukwano bigenda bikyukakyuka. Yakukwatangako nga mwebasi ati akukuba mugongo akako kenkana katya. Tebiriyo. Nkwagala kikumi ku kinnaakyo. Naye mu byonna mwami Sali weebale kunjagala. Omwami ono nga twakamiitinga yansuubiza nti bwe naweza emyaka 18 ali bagamba batyo kunkuba empeta. Era nampasa yantwala twakola court wedding, we did a court wedding. Ne tugenda ne batuwasa awo ne tutandika obufumbo obutukuvu. Kale ndoozi yali badde nga introduction omukyala mumukubireko mu bugalo. Ebintu by'okunyumya emboozi ez'obulamu si byangu. Actually nzijukizizza bingi bye mbadde seetegekedde sikyabijjukira kuba
bye tuyiseemu mu mukwano bye bingi. Okusookera ddala nga bwe nabagaye nze nsooka kwebaza Allah kubanga okuba wano we tuli kyamagero. Nagenda e Nairobi mu oba 1999 nga ngenze kuyimba. Naye nga sinayimba nasooka nga sinagenda Nairobi nali wano e Uganda nga nkola nga nsoma Kitante secondary gye nasomera okuva senior 1 paka senior 4. Kati senior 1 paka senior 4 nali practicing okuyimba nga ngenda mu masomero ago ag'ebisulo nga nkola y'obusho nga ntwala abayimbi ng'era boolaba nti era kyaggwera kiwaatule nga ntegeka. Kati ku senior 4 nenkola nengende Makerere College. Makerere College eyo nenkola sciences eza PCM. Nali mulenzi mugezi nnyo naye nga nali mulalu. Eddalu lino ery'okubuuka emmeeza agweri nali kasajja kampi nze mpanvuye wano obukulu. Akati mba natera okumala senior 6 nga mama wange abonaabona nnyo. Nze nakulira Kanyanya. Mama wange gye yali yazimba ennyumba yali tenaggwa naye ne tugiyingira, yakubamu ebibaati ne tuyingira. Nakula ne mama wange. Kati olw'okuba twabonaabona nnyo nze naye kuba nina bakulu bange, kati bakulu bange bo bataata mulala, nze maama nze nsembayo. Kati taata oyo ate n'agenda afa. Kati mama wange n'abeera single mother w'abaana 9 nga nze asembayo. So actually 10, twali 10 nga nze asembayo nga ate ne taata waabo ababiri abalina single bataata bonna abasatu abaali bazadde mu maama wange baali baafa. Kati ng'asigazza taata wange yekka ate nga nze nsembayo. Ate nze mu kusembayo mama wange bwe yali yanoba nange. Kaakati nze nakula ne maama mu nnaku Kanyanya eri gy'olaba ennaku erigaggadde. Nzijukira siryerabira ku kyalo kya Kanyanya, kyekyalo kye mmanyi ekyali kisinga amasabo. Ng'ate ffe Kanyanya twatambulanga ku kyalo kyonna. Omanyi ogenze Mpererwe, olabye firimu, ogenze Kaleerwe. Okuvanga e Kanyanya ogenda e Kitante, oluusi nga nninyawo awo Akameeme nenkoma Kaleerwe nempita ku Mawanda Road awo ekigere paka wali ku Kayunga Road awo we mulaba Javas weeri awo n'osala n'oyita awo ku Embase n'okkirira n'oyambuka. Nakola emikwano mingi mu lugendo olwo. Naye n'abakwano bange babiri baali babeera Kaleerwe, omu ng'atema nnyama naye nga tusoma naye, omulala ng'atunda butunda nga bw'onajja n'oyalaawo nga bwe bibeera era paka kati. Nga oyo mukwano gwange omu atema ennyama mu wiiki ayinza okuba nga yagulayo ku byokulya chapati n'eggi, ng'okulya chapati n'eggi ne soda ku ssomero. Kati ng'omulala nga tubeera tukyanga. So bwe mba mmaliza senior 4 nenkola bulungi nengenda Makerere College nenve college. Bwe tula senior 6 ennaku yannuma nnyo ng'ate baganda bange mbalaba bakulidde eri side taata wange gye yali. Abasinga mumanyi taata wange ye yagenda ne bakulu bange abawala. Maama yali asobola obbata, bo baali bakuze, nze nali muto. So bakulu bange bajjanga omulundi gumu mu Desemba okundabako ne maama. Bajjanga ku Ssekukkulu kuba ye maama wange si Musiraamu, mu Protestant. Naye abaana bajjanga nga 24 olw'eggulo tulye ffenna Christmas nga 25 ate baddeyo olw'eggulo nga 25. Kati nga mbeegomba nnyo, balabika bulungi. Nze nga nkimanyi ndi musiiwufu nga ndaba sibafaanana. Oba okitegeera ekintu ekyo bwe kifaanana ate nga bakugamba nga taata mumanyi nti ye taata wange naye nga sisobola kubeerayo. Kaakati nina ensonga lwaki ntandikidde awo. So n'olwekyo awo maama ne mugamba maama nze bwe mala senior 6 sigenda kuddayo ku ssomero, njagala kusooka kukola tufuneyo ku ssente nkuyambe, oluvannyuma naasoma bwe biba bikoze eki bisobodde.
nentula senior 6 we najimala ne mugamba yimukadde nategedde Kenya eyo waliyo ekitambula kangende nkuba omuziki bwe nzikwatako nga nkomawo nengende Nairobi nemberayo emyaka 4 ne tukubaawo mbancha nalina kabeerayo emyaka 2 Kamiliyoni nankubirako tebangambye oli eyo njagala kujja najja ne tutandikaawo yansoko komawo nange nenkomawo mbanakako Nairobi yo nalinayo ka girlfriend nga kalungi kazibu nnyo kachukuyu kati ekyanzije Nairobi waliwo mukwano gwange yakakwana ate nako ne kagenda naye ebintu by'omukwano nalinga serious nze nga mbeera n'omukazi omu kati kyannuma nnyo olw'okuba nali mbadde naye nga senda kati ate ye nayenda ate nayenda ku mukwano gwange nensibamu ebyange bya music byonna neŋŋamba wano Serwaji kooti ngenzeewa Kampala mba nakatuuka Kampala awo biki tutambula tufata ntandika buto obulamu awo ngenda ku mukolo gwa Miss Uganda yali pata awo ku Crane Chambers ndina abasajja awo abakulu biki ntandise okukolako kulinnya tonotono ngenda okulaba nga waliwo omwana omuwala gwe bayingiza nga bakutteko ku ngalo bwe bati ng'atambula n'akakondo bwati atambula nembuuza abandi okumpi nti owaaye ate oyo gwe bayingiza yaani mwana ng'anyirira kaakati nga bw'omanya ebyaffe by'abasajja ne tutandika okwepima oyo musobola oyo ngenda mukwana oyo musobola oyo ngenda ne mbagamba mmwe kati nze kambasookeyo ng'asaagamba ngira bwe nti amaaso ngenda okulaba ng'omuwala gwe bayingiza anyumya n'omuwala gwe mmanyi eŋŋamba olubaze ne mbalinda ne bamala okunyumya ne mpite n'ebbali bwe nti nenzija ne mugamba waayo oyo omumanyi oyo nkulabye oyogera naye ne ngamba eyo omukwano gwange ne mugamba biggwa oyo gwe nnoonya oyo ebisali bebe oyo kale ngenda mugamba munange nga ntwala namba yono omuwala nga nsirika nga tufuluma nga nsooka muga nti owaayi mugamba alagawa nga ngamba jangu omubuuzeeko nga nsituka ngenda mubuuzaako ani gwe mbuuzaako Zwena yenna nga bwomusanyufu ali oke ng'ebyekiyaye nakubanga kasirivuleesi enviri ziyimiridde kati ate yali mu klasi ndala nanyirira kuba baali bamaze Miss Uganda ate oba yali second runners up something like that Miss Bell yakanyirira naye ng'omulasita ayingidde n'amaviiri ne sirivuleesi empale ziriwa biki naye nga nali wasudiiri so buli ayingire wasudiiri tomunyooma yadde aba afaanana nga bwakola ki bwafana okufuna kaadi eyingira ku pate eyo oba musajja kati ng'omuwala ngamba jangu omubuuzeeko nga nze amubuuzaako nga neekaza nga mga nsaba ku namba yo enamba baginyima kati neŋŋenda ne nga mukwano gwange nti kanyimye enamba naye kyokola bwe kaba kagenda out genda nako nze nja kukubira ggwe ekyayamba bwe twava awo buli muntu yali agenda ebiseera ebyo walingawo club Siriki Nanjenwa kati ng'abato bagenda mu Siriki abakulu bagenda wa Mwanjenwa neŋŋamba ekijja kijje kangende mu Siriki ne tugenda mu Siriki mba nakatuula bwe nti twali mu Siriki tajjukira mba nakatuula bwe nti bwe ngenda okulaba nga gayiwanga jangamba gwokimanyi nka Zwena kali wali nga muga Zwena yaani mu kiro kyeki nti oli omuwala gw'obuuza ye Zwena ti naye batudde wali n'emikwanjire bayingidde ne muga yanyimye enamba wali mu pate wano taginnyima kanzireyo nenzirayo nensaba enamba nensaba ne offeringa bakuwa ekyokunywa bakuwe ebiseera ebyo nga sente tewali naye ng'ero ku ssaawa eyo ecupa eno giyiya ate ne bangoba paka we yaŋŋamba nti naye paka we yaŋŋamba nti naye kale nze sijja kuwa namba yange naye gwe mpa eyiyo ne ŋŋamba afazaali tomanya ayinza okugenda eka n'akirowoozaako nenjimuwa kati bwe njimuwa
enkeera ne ŋŋenda Embaale twalinayo ekivvulu ku Sande mba ndi awo natambula ne Natty Dread ndowooza basinga Natty Dread mumumanyi ono omukubi w'ebifaananyi oyo omurasita kati twali tusharinze ruumu ne Natty Dread nga ndi mu kinaabiro naaba essimu yange akasimu kange kali awo mba ndi awo akasimu ne kavuga Natty n'akakwata alo ani ono this is Zwena Natty n'atya jjukira naye eri yali yamulabye naye ayagala mukwana buli musajja yenna yali ayagala kwana oyo ate munaye nga Natty adduka mu kisenge mu kinaabiro nga ngamba rasta aisimu alo hi this is Zwena nensooka olutiko ne lumera okay nensooka nembula ebigambo where are you so nemugamba can I meet you nemugamba ndi Mbaale but let me come back and call you now that I've got your number ate ekivulu nakikola nalinyirawo yali promotion ya Guinness sagikola nalinyirawo ne Natty Dread paka Kampala ne tutuuka ne mukubira ne tukolawo ka appointment nali manya agenda kujja ndabe kuololo nnyini nangamba kati kyetukyokukola ndi busy nfunye mu program naye nja kukulaba next weekend mba ndi awo next weekend ne tukkiriziganya ne tumeetinga najja awo ne tugendako ndooza mwanje n'ogwe omulundi ogwasooka ne tutambulako babiri ne tugenda ne tulya twasooka na kulya kamera awo ku Nando's twalina ka Nando's awo ne tugula awo bupisa buchipusi ne tunyumya awo kwemanya kati mu kunyumya mu kwemanya awo nze nga ntya okulya ye nga alya naye nga nze ntya obimanyi ebyo munna alya gwe weefula mbu gwe enjala tekuluma biki n'amalawo emmere ye nga tunyumya ndyako kachipusi kamu neefula owakabi nga neyanga agikwata n'agirya nayo nemmanya nti ono omukwano gwange kati actually ekyatufuula ab'omukwano we nategeera nti ono omukazi mutuufu kyava ku mmere yasooka namanya nti ono si muyaaye alabika muntu ali straight forward ajja kumbulira buli kyakola ki buli kyalaba ekituufu oba ekiki ekikyamu kuba olaba omuwala teyeekwese ku mmere ku deeti esooka oyo oba olina mutuufu abakazi oli agira newe muba muvuddewo ng'abadde yeekozaakoza ogenda okulaba agenda atunuulira emmere bw'ati agenda agitunulira kumbe yamubadde mu maaso teyagiridde ng'atya yeebwala naye Zwena yali eyiye n'agimala neyanga esigaddewo n'agirya nemmanya oyo mukwano gwange kati awo ne tugenda out ekiro okuva olwo okumanya nayagala Zwena saata Zwena kunva mu maaso okumala wiiki 3 nga tazeeyo weka ng'abeera mu mmotoka yange nali mbeera wa sisita wange ye yali apangisa akayumba ke ekansanga nze nabeeranga wa sisita ekamoja naye saamukkiriza n'obupale teyaddayo Bukima twagula bugule nga simukkiriza kubaako nawaalaga bwe mutwala tuvuga kagoofu twalina kagoofu nga kakadde nga kagoofu kange bakayita goofu 2 nga kayina wano ekituli kivaayo omukka wansi ekifo ky'ovuga gufuluma eri ebweru gwo guyingira wano munda ate kalina open roof ng'enkuba bw'etonnya amazzi gayitamu mu ruufu nga Zwena alina okukwata akaveera amazzi galeme kuyiika mu giya wano eno nga nze nvuga nga tuli very happy twali bato ndoza nange nalina emyaka oba 22 aba 24 nga nange ndi bujje ate munaye ne tutandikaawo ne tweyaga kati nze okwagala Zwena okumitinga Zwena nga muto namusanga akoze Miss Uganda so she was so beautiful balimu abaana nga 6 bali bato naye bakola Miss Uganda kati engeri gye bali bambala makeup ng'oyinza okulowooza muntu akoze eki akuze so later on nemmanya emyaka biki ne tuteesaga mumanyi kasita tweyagala tujja kukola ebintu byaffe mpola tulinde
ne tulinda ndowooza pulaani zange zonna nga bwe zitambudde paka kati nazimugamba mu mwaka ogwo ogumu n'ekitundu ti njagala abo bozadde nja nzalira abaana njagala abaana 10 bwe tuba abalenzi njagala basamba omupiira abawala tujja kulaba ekinajja ate abalenzi abo bwe bogenda bazaala njagala ogenda obazaalira e Bulaaya kubanga omupiira gujja kuba ize abalenzi ba citizen baawa ab'e Bulaaya. Era Zwena bwe yafuna olubuto olwasooka ng'alina gyali myezi oba 5 nga luvuddeyo ne mukwata nali sirinyangako nnyonyi kugenda Bungereza oba mu Amerika naye nenfuna natambulawo kiri walazima nengenda kwembase nemuza omuzungu nina omukyala wange namuwasizza naye twagala genda ku honeymoon nkoze ntya okufuna visa omusajja yantulira bwati n'amaviiri gange naye bano abaana balalu gwe wawasizza gwe nga bwe nkola nemugala nawasiza empeta yino nangamba olimba gwe tosobola kuwasa empeta eyo gimpe nenjimuwa ng'erimu erinnya munda ne date nangamba oli sure ti naye olina sente ezigenda nemugala siina ngenda tusooka kuweerezayo mukyala nga tunyumya ku kadinisa visa zedda zaalinga za kadinisa kyava ngamba kale genda oleete omukyala ne passport mbawe foomu mufiiringe nja kubuulira ebiddako nga nziruka waka nga ngamba Zwena omanyi omusajja agambye ajja tuwa visa visa tebajja zituwa bikyolimba nga mugamba gwe jangu tugende nga tugenda ng'omusajja atuwa foomu ng'abuuza Zwena kamu 2 nga tuleeta ne marriage certificate ng'omusajja atugamba nga bagamba ono yingira munda awo ng'ayingira nze nga ntuula ebweru yamalayo eddakiika nga 2 ng'akomawo nga bamugamba ojja kukima passport yo olw'eggulo twagenda okima passport nga munda mulimu visa era olwamala bwetyo visa nenzirukaawo nenfuna gwe newolako nemulekera kadi y'emmotoka kwe kugula tiketi Zwena n'agenda ewa sister wange ng'ali lubuto olwa Alpha kati nga musindise ansala magezi azalirewa eri ate emiriro nga bw'obimanyi ebyabawala nti kwati ffe nga tukuba endonga wamanya gatandise kapiliyoni bebekulu bobu wayidi biki rda emyezi giweze 2 nga gyali mba ndi awo musiriki myezi 4 nga anaatera okuzaala wali wabulayo nga wiiki 3 azaale mba ndi musiriki ankubira esimu ngamba Moses nkima ku airport amba ate kima ku airport angamba bano mumanyi Zwena ankubidde esimu angamba mukime ku airport ate ndabye nga ali e Dubai simu enkubidde si ya London sawa yo nga 9 nga nkera tumaze siriki 11 nga nvuga ngende kamocha naye omutima gwamba abo manyi mukazi woyo wali sose n'ogendako Entebbe ku airport ayinza okuba atuuse nenjivuga paka Entebbe nemusanga ng'ayimiridde awo ne keesi ze n'olubuto bweruti saata wanakayana nava mu motoka nenkwata keesi nenteekamu netugenda paka Mawanda Road twalina akayumba kaffe ako ku Mawanda Road awo nali nava ewa sister nga tukasasula emitwalo 15 nako kaali karuumu kamu naye nga 12 nga naye nga ko karuumu ako twakateekamu boodi ng'eno kyekisenge eno yeddiiro nga n'akanabiro kali awo ku Mawanda Road awo nga muteeka awo nga mubuuza ate gutuuse pulaani zaffe ez'abaana okuzaalibwa ozikoze otya nti sisita we yantiisiza yaŋambye bwe nazaala bajja kunsiba biki emugamba okay kale tofaayo tugende tuzaalire wano naye abaddako nja kgenda naawe tikale naye nga nze ntegedde nti onalabika yatidde alooze eno kati nawasizaayo akakyala akalala kyekimulinyisiza ennyonyi naga wano boyi we muleka wano boyi bayinza omunyakula aya baasi wayitawo wiiki 3 ne tugenda emulago banakamutuusa bwe nti muteeka mu kitanda akaaba ensambi akishali ku ssimu Aliima Namakula maama Aliima nankubira Moses oliwa
Mugana omukyala wange agenda kuzaala biki bimanyi omulenzi ng'abugumya omwana asooka kati omukyala asooka omuleka awo sooka ojje wano mangu waliwo ekikutuka ne mugana kiki ekindese omukyala n'omwana nangamba jangu kati nenfulume bwe mugana kiki mbulira nti waliwo ddiiru wano bagenda kuwayo miliyoni 10 nze nali nakakwatayo miliyoni embulamu ennene naye aliima nankubira ssaawa eyo nga ngenda kusasula namugamba aliima ngenda kuleka wano omwana wange n'omukyala ondeeta mu byekisiru eyo nga bw'omanyi rasita bwe yeekyanga nangamba yanguwa naawe eddiiru ekutuka nengivuga paka ku WBS mu ddakiika 10 nenfuna omusala gwange ogusinga obunene ekiseera ekyo bansasula miliyoni 10 nga bampadde omulimu ogw'okukola nadduka emisinde n'emmotoka nali ngireseewo nenziruka nakomawo bukomi nenkima emmoloka nenzirayo ensambya nensanga nga ziwe naakoze eki azadde kati mu kuzaala bwe natuuka nti mu ddwaliro nagenderawo ewa kashiya ne muwa miliyoni 3 kati awo nga mpulira ndi mugagga nendipositingayo miliyoni 3 ne mugaa kyonna ekiriwo mukikole oluvannyuma lw'olunaku lumu kuba yazaala nakyo ne batusiibula ne tula mu kamotoka kaffe tuba tufuluma wetyo accountant nadduka najja owange soko ojje ne mbuuza kiki ate mukyabanja mbongere ti tulina balansi wo ti balansi atya nti essebo oyinawo miliyoni 2.7 nembagamba zitya 2.5 nembagamba zitya ate ti amwe biru yamwe ebadde ya mitwalo ameka 5 olabe obugagga ne banziriza 2.5 saawe naye wakimbanyumiza akantu k'essente ako nze sirabangako munnamukisa ng'ono omukazi omayidda bagambanga nti abakyotala bakisiraani naye ku lunaku lw'okuzaala lwe lunaku lwe nasooka okukwata miliyoni 10 ez'e Uganda gwomanyi kyekitegeeza mu myaka egyo gwe tomanyi anti bwe twagenda netuuka ewaka buli kye yali yasaba ne friji ne bagifuluma entono ne baleeta ennene kompyuta nengula n'akabwa nenkola byonna neteekaawo awo redi pepa nekubanze ndoza mu Uganda wano teri muntu yali avumiddwa mawulire oba kumanyirwa abantu ne bavuma nga abannayuganda bwe bavumye Bebe Cool taliyo era talibaayo kubanga ekyanvumya ate ekinkubiza leero nkibagambe bano ekinvumiza okuva emyaka egyo nagenda nenkwana omwana omuwala ng'abantu abamwagala bakulu bansinga ssente balina buli kimu nga bamwegomba baali bamukwana nga bamwegomba naye enzu nali muyaaye nina ebiviiri ndi mukyafu ate ng'omulimu gw'enkolo gw'okuyimba baali baguditamininga kubanga be bannannyini kampuni ezo ezaali zisponsoringa MTN bezaani beba sigenda kwogera mannya tofaayo be bannannyini bifo be bannannyini bidongo nga bagamba naye ono Kapere ayinza atya okujja n'atutwalako omuwala ne bagenda basasula amawulire gankuba nze gwe mulaba mwe bajenzi ebintu bye mumanyi ku Bebe Cool birala nnyo ebyo byasigibwawo ensonga yali emu yali yakuba mwana muwala ono yanvumisiza ensi omuntu owokubiri mpozi gwe nnyinza okugattako ye Museveni abo ababiri be banvumisiza obulamu bwange bwonna naye nga sina musango nange nayagala kiwala kirungi nekimuzeeyi kyange ekitutambuza nekituleeta paka wano saali mukyamu oba okitegeera so anyway love oba omukwano bibino ebitubesezaawo okuva ebbanga eri era nsingira ddala oluvannyuma lw'okwebaza Katonda nebaza nnyo abazadde baffe bombi